wasala deddiyo kubanga ndaba balinga bakkako obukasi okola otya nga ddiro okusala eddiro akola atya kubanga ndaba alinga ewaffe olujju luggula asobola okujja n'asaba naffe kubanga eyo ndaba alinga batera kufoosinga kusabira mu ddiini gyo naye ono muntu mukulu yefaaza amanyi ekyokukola ekituufu mbadde neeyo mamenjo naŋŋamba nti munaddiini ne musumba waffe ntusooka ntulowooza oba muzze mwembi naye ate okusinziira ku bwenda bakirabika buli omu azze lulwe bwe kiri omwami ono nsanzeewo musange era ndowooza neewuunyizaamu era mbadde wano nga tunyumyamu nandaga nti waliwo omwami ali wano ndowooza jajja oba simutegedde bulungi mamenjo ampitiddemu so ndowooza yajjiddeko oyo naye ate nze nzize ku lwammwe nga famire kuba omukyala yakoze eki yaŋŋambye nzije wano sebo so mu bitonotono embeera etambula omukyala yagimpitiramuko wano era ne tukizuula nti mbadde mu fixed nene nga manya kufikisinga time nzije lwaki ntandise n'ebigambo biri nti ebiseera ebisinga buli lwoluzinga interest mu kusaba n'okwekuumira mu Katonda waliwo ebintu omulaba aba tatudde okitegeera buli walaba gaapu olagayizaamu ne bayibuli egamba nti bw'otafukkirira kyonna ky'oba osimbye kikala okitegeera so kati essaala erina kubeera ku mumwa gwa buli ssaawa kubanga tomanya gy'oyita tomanya biki by'osisinkana n'abatabaagaliza bangi kubeera wano okitegeera nja mutunuuli abantu bwe muli gulooza buli emu musanyufu kakati ekyo mwandibadde mukimanya mu bwongo bwammwe ne mumanya nogamba kati bannaye ne mufunanga ne kasession k'okusaba ne musiiba okitegeera muganda wange so tugenda kusabako naye naawe weekubiza okutandika okubanga osaba leko tolowooza nti noli ajja kunoneranga essaala zo wazinona tezituuka zisobola okutuuka naye naawe olaba kati eddiini zino buli lwoba nga weekuumidde nnyo mu ddiini ofuna okumanya ebitabo bino mubiraba buli lwofunamu akadde n'ogamba nti koyisemu amaaso n'osomamuko kikuwa guideline naffe notagobera nze bye mba nkugambye funa bayibuli ng'eno funamu akadde kakeddembe osomeko okitegeera omanyi nogamba kino kyetaagisa kakati bw'otunulamu tugeze singa mba nkusomedde wano John chapter 3 olunyiriri olwokusatu lugamba nti I tell you the truth unless you are born again you cannot see the kingdom of God nga tolokose tusobola kulaba bwakabaka bwaki bwa Katonda okitegeera kakati guleka kubeera awo kurelaxinga munaye mukama akuwadde omukisa okoze bino byonna binolowooze nti kati wamalayo mwekuumire mu kusaba mwekuumire mu Katonda Father Gerard munaddiini wange nsanyusa okulaba sanyukidde ddala bannange nnyo mukama mulungi si wetusanyusa okulaba nnyo gyendi bannange webali kujja sibeeradde nnyo sibeera sebo yendi sebo kale munaaya namwe mugyebale mpolampola neyanze nnyo okuddamu okusaba kwange era mbaddeyo nga saba essala nti munaddiini ajja bannange webali nnyo okuddamu essaala zange webali eddala kulika n'ekkubo mutabani wanyi taata omukulu n'omulaba esebo ye munaddiini mukulu Gerard twamulabye dda era nategedde mamenjo yaŋŋambye nti ate webali kujja ndowooza ozze n'omuweereza nsanze n'akatuuka wano naye era tekiinange omanyi bwe muba mugenda okusaba kati nga tugenda okusaba ate saala omanyi abegattidde awamu Katonda abawulira nnyo
naawe weetaaga essaala za munnaddiini ono musajja wa Katonda ono zeetaaga nnyo kituufu ngera naye bwe yeetaaga ezaano naawe naawe oli munnaddiini munaddiini oli munnaddiini zino mutabani mbadde ndowooza nti oba ono mukwano gwo naye essaala omukulu ono zanaasaba munnaddiini ono era naye azeetaaga ye azeetaaga taata nno ono ye musumba gye tusabira emusumba gye musabira esebo gye musabira gwe naani gye tusabira ne maama Angel ne famire gye tusabira si kibi era kirungi naye omanyi kiba kirungi nnyo kati nze jjajjammwe esebo yalina eddiini kuziri ezasooka era nange nenjikola ki tenkoze bubi kubanga ebaire ebakuzizza ejjajja yani muvaamu abantu obuvunanyizibwa nno era mbadde nsuubira nti obufu obwo bwe bumu mwandibadde temugwa temwandigudde muzeeyo oba otegeezezza ki mu ekyo kyembategeeza mu ekyo obuufu kati nze jjajjammwe bwe yayitamu anzaala ate nange mbazaale ejjajja nemutayisibwa bubi nze jjajja wammwe anzaala yalina eddiini era eddiini eyo nenjigoberera obuufu obwo nemubeera nga bwentambuliramu njoke mbazaale ate kati obuufu obwo mbadde nsuubira tebutuyisiza tebupisiza bubi bwaba nga tebupisiza bubi nammwe ne bubakuza nkutegeera taata kati nsuubira nti mwandibadde temugwa taata tetwagwa we twakula twakola okusalawo ng'abantu abakulu ne tugamba nti katukwate ekkubo lyetusuubira nti ffe mutuwulire emirembe tetugamba nti gye twava wabi nedda twasalawo obusazi ng'abantu abakulu ne tutwala ekkubo eddala nga balabye omusana nga balabye omusana eri yali obunyogovu si kyekyo naye taata si kyeto tokitwala bwotyo seera si bwe kiri taata well ekimukisa omulungi ne gavumenti omuntu waweza emyaka 18 negyeyongerayo aba asobola okwesalirayo naye ate ng'omuzadde kinkakatako kituufu okuwa bulamu awetaagisiza so mbadde nsaba mukkirize olwakadde akatono ketulinawo tufunemu ensaala entonotono oba oli awo buli omadde ku mirimu gye kubanga kakasa omwami oli koko alina ebyokukola n'abalala ffenna so nasaba twewombekeko tufune esaala ndowooza ne munaddiini naawe tujja kwewombeka omuzeeyi ensonga gyobadde ogamba njiwulidde nja gikuleke yogere n'abaana bo kubanga twogera kikulekedde kikirungi nnyo era ekyo tekijja kutulemi kintu kitono ekikulu kwe kusabira awamu twewombeke tusabeko olwakadde akatono ketulina bannange so ndowooza munaddiini naawe oli waddembe okwewombeka mukulu katono nnyo nja kusaba omukulu ono nze namuyise nze nzaala abaana bano abaamuno oyo mutabani wange
kati nze eyayise omukulu ono nsaba omukulu ono yabasooka okusaba essaala mbadde nsaba bwekuba kusaba onoosaba naye mbadde nsaba ono nga tuwa respect ate jjajjammwe anzaala nze nayise omunaddiini ono yabasooka kati jjajja oba muzeeyi w'ennyumba eno tukkiriza nti ffenna tusinza katonda si bwe kiri ekyokubiri omwami ono n'omukyala bo bwe baba nga bazibuka amaaso ne balaba omusana nze ndowooza wandibalekedde omukisa ogwo ne basooka bafuna omukisa gw'omusana gwe balaba nte ne munaddiini ajja kujja ku tayimu ye omwana gwenzaala siyinza mukkiriza kukola nsobi nga nkyaliwo n'olw'ensonga eyo ono owange gwe nayise nze nga jjajja wa muno yabasooka kakati ndowooza tetukirwako ekyo tusabe kasooke tusabe tusobole okulokola obudde ndowooza twewombeeke bannange awono gwe nayise yabasooka twewombeeke tusabe olw'omuyizirayi kusaba nje mu nyumba eno gyetuli mu ssaawa zino tusobole kuyiganya byonna ebiri mu nyumba eno naddala nnyo ebyawulamu mu maddiini tusanze ennyumba eno nga mulimu ebigisumbuwa bingi naye taata tumanye omukono gwo wegguli tegusobola kulemwa buli kintu taata kusaba n'amaanyi kusaba ne buli kimu tumanyi tugwe gwolagira buli kimu kikole taata nyama jangu mu maka muno gawa omukisa bagabeeramu n'abaana baabwe ne muzeeyi waffe ali mu nyumba eno taata nyama tusaba ebyo byonna tumanyi tugwe oli mu ggulu olinaanyini buyinza bwonna buli kimu jja kukolebwa mu linnya lya Yesu. So ndowooza nange niwaddemu okusaba katonda omulungi tukwebaziza gwe nannyini eggulu n'ensi otuwadde ekirabo eky'obulamu otuwadde omukka si buli yeebase nti yazuukuse bwatukuŋŋaanyiza wano badde n'ensonga yaakyo kale n'abantu bano abazaana bo beewaddeyo tebagenze mu masabo bazze gy'oli okulumiza erinnya lyo tereza amaka gaabwe n'okukyankana n'okuli mu nnyumba eno webazimbira bazimbire obufumbo n'amaka amalungi obawe ezzadde obawe emirembe mu maka gaabwe benyumirize mu bufumbo babeere ekyokulabirako eri abantu abalala bonna abali wabweru kale netusaba nabakulaba musana nabo bagulabe bamanyawo okudda awatuufu tusabye essaala eno nga tukkiriza mwana wa Yesu Kristo mukama waffe so ndowooza byebyo kakati oluvannyuma lw'essaala eyo tugenda kuwaayo ekiweebwayo ndowooza mama Angel n'omwami ndowooza ujja kufunayo ensigo ebiseera ebisinga buli lwosiga oba buli lwowaayo katonda alaba okwewaayo ku mutima gwo n'akukolera okusinziira ku ekyo kyobeera owaddeyo so n'okuba nti twewaddeyo ne tujja wano eno nkakasa nti katonda agenda kukola ku bisumbu ennyumba eno era mujja kulabawo enkyukakyuka naye era naawe teweerabira kinabagambye mwenywereze nnyo oba temunafuna bayibuli mama Angel making sure mugifuna mufune obudde musomeko tujja kusoma n'okusiiba kikulu eyo mundu mmenye olutalo lw'emyoyo okitegeera nja kusiiba taata kale ndowooza tufuneyo ensigo tulabe tusobole okulokola obudde kubanga obudde bwe bulabika bukoze eki bugenderedde tusige togenda mu maaso ga katonda nga lonsa kati newankubadde nti omuweereza wa katonda yaba yeesitudde era at least obaako kyokola ki nyumba eno si bibyo bwekagwe ng'omuntu kale ndowooza ukoze bwoti tweyanziza tweyanzeege taata
sirina nsiga eyo. Nze tulinamu kale kale taata ndowooza ebyo nga bwe tuvudde mu ssaala tulina kuwayo ekiweebwayo twebaza Katonda kyona kyosobodde twebaze twebaza Katonda kale amenje namutwebaze nange nina munange nadde nsuubireko omuyeka naye ndowooza kyogamba mugenda kuwayo n'oli tukwatire wano taata mukama akutuweera omukisa yasooka essebo amen bannaye mwebali kupakasa amina munaddiini akantu kano nsaba kakuyambe ku ntambula ogubye munnange olugendo luno okujja kakuyambe ku ki ku ntambula amiina naawe akunyongerera byonna byeyagala munnange webali nnyo kale ndowooza bannaye mutukkirize newankubadde nti buli omu yazze ku lulwe kufa ababiri naye tusobole okulugendo olumu akuume amiina baana bange naye temwerabiranga okukuuma egundi zammwe gye mwatandikira mwena gye mwava nawe kale taata tujja kuddamu kale sebo taata sakutegedde leero otukoze otya kyalina gyeyava bona bapasita abakajja wano juzi abamissionary bajja ddi abamissionary be basookawo ezo nedda egundi ezakajja nammwe ennaku ekitwa tekyogerwako enkolo mmere agambye mbuno sebeze yeno taginayo naye olabye kyakoze wano emitwalo 5 omusajja nze namuyise ffe nga tumuwadde nga sife twamuyise ta nze mbadde nina ezize mwana wange kunswaza eri nange zimbadde nsigazizaamu oyagala kunswaza eri munaddiini gwe nayiseeyo musajja sente ziri mu kooti omwo era zimuwadde zikole emirimu gya mukama musajja atambudde olugendo mwe abataleka saidi lwaki temugenda eno mwe abatalaga saidi lwaki mudde eno nammwe atalaga saidi yabulako kyakola nedda munnange bino ebintu ojja bitegeera William yekambuuzeemu ekyakunaabuuza okugenda mu eddiini weeri taata si kibi nasalawo nnonde nange kkubo lyendaba nti lyendiwuliramu emirembe enzira eyo nsabirenga eyo emirembe gyannaba kigyonoonya eddiini eyajjajjaawo anzaala namugondera nenjikola ki nenjinyweza nembazaala mu ddiini eyo eddiini eyo yabayisa bubi teyatuyisa bubi taata si yebakuzizza kituufu yetukuzizza kati yabakola kabiki talina kyeyatukola naye omuntu bwakula taata yeesalirawo nakula neneesalirawo ne mamenjo nakula neneyesalirawo netugenda fe tusuubira nti wewa watuufu okusinziira ku muntu omukulu bw'aba asazeewo kakati awo nno kwekulolekera ebiseera ebimu kwekwolekera olusozi gambalagala nedda taata nedda naffe okusinziira kunoonyereza kwaffe twalabanga twalonda enzikiriza naffe entuufu kati newunyiza nnyo okuba nti waleese Reverand kati nga lwaki simuleeta asabire amaka kubanga awantu wano ate
twegendereze nnyo tukuume ennono zaffe zetwatangawo so si kuzifutyanka gwobuukire bubuukiza ekigaali kubanga kipya